This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso ensala eddiddwamu. Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Kona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Kwata buli kimu mutyaba mutuufu mutyaba kati gwe mulimu gwe gwa kwata ate kwata buli kimu omusajja kya ne bakiddawo omanye banga limaze nga sira abakiddawo nange banga training emyaka giyise era bwe nalaba nga bagambye butaano n'oyita bano ga wangi ne ngamba ayita biddenzi chokava ku sente kwoli atembulako kati kasuku oli sinza okubula sina zakwebwandisaako bakidawo tumuwa buwi tumugaa dya bano bakidawo musajja wange bakidawo ekintu kino mwakijjawala kyaddala sente bwoziba ate kasuku mwebaza omanyi buli lwolemerako otuuka gy'olaga ekitugaana abamu tutuuka wakati awo ne tulengejja kati buli lwolengejja webale butalengejja webale kwenyeza ku ttabi n'owaguka nalyo n'ebirimba onatandisa emboozi eno nina emboozi gyengendo nyumya ne bakiddaawo naye ng'okimanyi nti abantu mu bwongo bwawe bakimanyi sikumanyi gwe balowooza naye nga bakiddaawo mulabidde emyaka ekitinye ennyo 10 neegi ebyaffe biwanvu ono bwe nali ndeeta omuyimbi omanyi naleeta bayimbi bangi naye abasinga basinga kumanya Princess Amira kati bwe nali ndeeta Amira kasuku
ye yaleeta ekigambo ekyafuula Amira kyali kati ye takyakijjukira twali ku Freedom City Kasuku ono najja ne bakyusa Msobani yaliko kati Kasuku n'ayingirawo ku time ye ng'abayimbi abali backstage basinga abantu abali ku Freedom City abatudde okubalaba obungi Kasuku bwe yabaka microphone nga Amira yaddako nga tulina akayimba bakayita jango nkwekule kakati Kasuku n'alyoka agamba bwe yakwata omuzina ekigambo kyatandika naga basebo ne bannyabo mwebale kujja kutulaba lwalina lunaku lukulu oba yali Easter oba Christmas n'alyoka agamba kakati buli muyimbi amanyi nti toyina hit ve manju wa stage nembuuza Amira oyina hit ki naye omusajja oyo kyayogedde okitegedde oba tekitegedde agamba kanfube nyimbeko mu audience ennene ne mugamba ssebo twalina eyeekanaaba nga bamwita Simon Rock nga yategeseyo yatuyise tugende tumukubireko kati sooke tunoonye ku audience enki ennene ne ngamba Amira kati ekyo ekigambo kyekikufudde sita era bwe twaddayo twaleeta luyimba sikayimbayimba ne tuleeta sibookya n'asambira lwakuba era buli kaseera nze ngamba abantu nti funayo challenge mu mutima gwo yegenda okufuula ow'enjawulo si bonsanyusa okukusanga kale nze nkwaniriza gonya nze nkwaniriza naye ate gwonsanze kyaba washosoka n'otulindamu tulindamu tukyalina ebyako katumalirize sho tugitandike kati katusirike tewali mutyaba kansoke maliri kati Hassan tugenda wulisiganya tubadde tukyayogera kabarize emirimu gya Rose Form yendeetedde bakiddaawo olunaku olwaleero kwataawo naye bannange mutyaba tosobola kukubayo akalango nga kamu bubiri ne tusooka ne tweseetinga naye era munnange obulango busaana bubiri era naffe bwe kubayo akalango ka Airtel kubayo akalango ka Delta Cash tusooke tuyisike ku mazi kyandike nze ebya cash mbyagala nnyo bakakube. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Sente zibuze. Walufuula luyimba. Nga banafu aba Delta Cash bagaba Kalo Book Loan okuva ku miliyoni 2 paka ku miliyoni 3. Jangu okyusa oluyimba. Odde ku twafuna sente. Naye tukooye sente zibuze. Bijjengo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lwakuba mutyaba ye akwatiddewo akaliro tatulinda nakussa aba atandikiddewo gwe mulimu gwe newe gwe mulimu gwe kituufu naye ate kati ako tetwandikafunye kootuwadde ate nga kali important ati ekyo kyekimusasuza butereevu kitegedde ebintu yabityabira ddala alabika okuba mutyaba ayagala akole ebintu ng'omuntu omulala we bamuwaamukko fefe kaaga naye ono tajja kisobola mutyaba akomewo taddizikawo butereevu olunaku olwaleero ndine muzeeyi Bakiddaawo kati lya muzeeyi ndowooza walijjako nze Bakiddaawo Sendagire Joseph Bakiddaawo linnya lya ddala obadde ki gonna amannya ga baaba nsanyusa okulaba nange bwenti ugamba otya obulamu bulungi bukyeyongera kunyirira omanyi mbadde awo ku makya mbadde nkola ne nzijukira nga nkyali mu Kamunye ojjukira najjako ku supa awo nga baŋŋambye genda onoonye abazeeyi b'ebbama tubaagala mu interview ne nzijja noŋŋamba ffe tetukola interview ekyokulala tetwagala kuva mu karakita so tetujja kusobola ne ŋŋaa naye obulamu okutambula tugenda kukola ne Bakiddaawo ate by the way si mu bubi ekintu nze mmanyi ninamu challenge emu omuntu kati kiringa wala nakubirako Nambooze essimu MP Nambooze yazeego ne mugamba nti njagala nsabayo interview naawe nambeerera wa mazima teyanziza mu ate nkubiraako enkya nkubiraako luli yaŋŋamba ekintu kimu Kasuku byokola ne byenkola siraba we bikwataganira
nakubulira amazima nambulira amazima nange we nakubulira ngana we wambulira amazima nti character eyabazeeyi okujambula abantu babeere nga be batulaba balaba abazeeyi bebba at the time kyekyaliwo kati kyavaawo netugattamu ekirala kikyaliwo ssebo anti kyeŋŋamba luli nga toyagala kuvaayo kuba ekiseera kyatuuka webale ate nekinyambula kuba wano olwali kati ojjukira waliwo ebiseera ebyaliwo ng'omuntu okukola ku rediyo abantu baagala nnyo mulaba naye nga ekimusigazisa amaanyi kwe kubeera nti talabika abantu nga bakulina mu imagination buli omu ng'akuteebereza bw'akulaba naye kati ensi neegenda ng'ekyuka kati ssaawa eno ate okulabika kyekyamaanyi abantu ne batandika okulaba nti oli muntu nga ffe ne balaba ebirowoozo bye ate kati ebirowoozo bye bikutunda mu bantu olowooza olaba ensi bw'etambudde sooka obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza bannange abatulaba ku Kasuku Live mwenna mbaaniriza nnyo mwebala okutulaba n'okutuwulira kuba waliwo ataddeko ng'alaba naye waliwo ate ayoza ebintu ebweru ng'atuwulira maloboozi n'olwekyo mwebale kubaako n'okulaba mwebale okusubscribinga okusharinga n'ebiringa ebyo byonna ogambye okuscribinga byawukana subscribinga kyekyo kakati bakikole beyongera abalala otulaba obulamu mugamba butya obulamu tubutambuzanga bulijjo abazeeyi b'ebbama mwabulawo abazeeyi b'ebbama weetuli kasita owulira muzeeyi Bakiddaawo ne muzeeyi Muteweta Lukambuuzi n'omuyaaye Egganja ne Disani Kasasa tuba weetuli naye teyagenda ebweru anti bwe tukula ensi etugabana kubanga kakati luli twali tukola ebintu ng'abaana tutandika kuzaala buzaazi kati abaana betuzadde bali mu yunivasite abamu baamaliriza kati tukuze n'obuvunaanyizibwa mulirwanaawo bw'afiirwa olina okutoola olubugo luli tewatoolanga olina okusuza abafiirwa n'ebiringa ebyo anti wakyandiza muzeeyi w'ebbama emmundu zirina okuwandagala kakati maginenti egudde ku maginenti egudde akati ekyo kye bayita okulwala obulwadde bwaweesokoole so nkitegeera so abazeeyi b'ebbama ne mubeera nga ekyo kyayimirira oluusi tuddamu Katonda eyakituwa obutamunyiiza netukolayoko bisikitisi 2-3 netubuteerayoko ku bantu ne balaba naddala nze ne Muteweta n'Egganja obutakyerabiza nnyo bantu omanyi Kasuku ensi bwe mukula buli obwetaavu bweyongera okujja gye muli neetaaga kino neetaaga kiri neetaaga kino kakati ogenda okulaba ng'okusanyusa abantu kuvuddewo ng'olina okubaako ky'okola ensi emanyi nti gundi yakola kino mu kiseera we yabeerera kino kakati ekyo kye kitulemesa oluusi ate ejjukira ebintu byaffe bino ebya talenti ebisinga tebibaamu ssente tujja lwa talenti eri Katonda gye yakuwa noga nti kangikolera abantu nabo balabe naye era omuntu avaayo naga nti nkuwaddemu mu talenti ekyo ky'okoze olwalira miliyoni 3 oba 5 olaba twagendanga ku show ng'omuntu mwenna abantu 4 ababalire miliyoni 1 bantu bana tinaguza abazeeyi b'ebbama miliyoni abatadde mu kivvulu yakoze mwe temukoze sente muzinywedde mu mafuta na kutambula butambuzi ziweddewo naye talenti yatusikanga ebiseera ebyo ne tukola naye ndowooza ekibeeramu mu ebyo byonna I think ze zimu ku emisomo abantu kati gye balina otandika otegeka simanyi wakati mwano mu Uganda level tugituuseeko naye abazungu bo bateekawo baziyita master classes nti omuntu bw'ofuuka ow'akabi bateekawo classes because kati nkirabye personally nange kyantuukako lwakuba nti Katonda kye mmwebazaako nti nze ansobozesezza okutambula mu mitendera okutuuka wendi nti waliwo ekintu ky'oyingira kati nze amawulire nagajjamu nga ngaagala kituufu nga njagala nti ndabye abasajja nga bola nti Babale Francis baani kati nga ekyo ekifaananyi ky'olimu nga kyoyagala ekyo owulira okyagala era nga bw'otakikola kisigala kikubanja weebale kati Katonda n'ansaasira nti yesu obusente bwajjanga obutinitini naye ate nagenda olaba kati osisinkana basereebo abantu n'abalala batandise okukulaba mu society ebimu bitandika okwanguwa naye kati ate waliwo oluyayita ekyeki wejjira n'otuuka n'oga nti kati gino mbadde mu bino ebintu by'amasapi ebyokunyumirwa mu kitone kino kati
nkifunyeemu ki ekyo kyekibuuzo ekisembayo kati abantu bafa naddala abayimbi oba aba creatives abasinga agenda okutuuka we yeebuuliza ekibuuzo ekyo ng'obudde bumuweddeko nga takyasobola kukolamu ki kati abavaayo okutegeera nti obudde buno butuuse n'avuga akyuse batini nnyo kyekyo era kati awo wenjagala okukwebaliza nakyusaamu bwe walaba ekyabazeeyi b'ebbama kyali kikyakola naye ndowooza obwongo n'otukano anti waliwo wootula mu ddiiro ogenderawo omwana ayingidde siniya 2 kyekiri kyenkugambye ogenderawo luli bwasasulanga fiizi miliyoni 2 kati oli mu 6 n'oga kino kyendimu kinaasigala nga kindeetesa 6 kati awo n'otegeera nti kati talenti wano we nina ogiriiramu noyiya ekireeta ekirala n'ovuga okudda ku kirala aisi ndowooza ekitutwala ne wali nalaba ennaku zino mu mawulire Kenzo abaddemu n'abasajja b'akadongo kamu abantu abatamanyi Bakidaawo musajja wa kadongo kamu nnyo ndiwo abayimbi bonna naye kadongo kamu n'engeri kuba nakulabanga oba wali musajja wa Sebatta Sebatta naliko musajja we ate nembeerako nnyo abantu basinga nnyo okumanyira ku Dani Mugula waliwo muzeeyi Dani Mugula we yaviirako ku maapu awo ng'alinga aweddeko kati Lumumba mpulira akayimba baala bataliwo mutasa baala bataliwo ne batubunzabunza kati akayimba ako ne kankwatako nnyo naye banna omusajja yayimba obulungi bw'ati ensi emujjukiddeko ki kwe kubuuliriza ne banga muzeeyi Dani Mugula abeera Makindye mu kizungu ng'olwo ali ne mukyala we bamuyitanga Frida Namuddu yafa yayimba bulijjo kaadi bwe zibanga titemanyi buli mukyala n'omwami we bwe bakuyita ku mukolo yalimba olulwayi lulungi abalujjukira kati Lumumba ndi nateete yo bansala enviiri mu saaluuni ngenda okulaba mu ndabirwamu ya saaluuni nga ndaba bayitawo nengamba omwami wa saaluuni oyo si muzeeyi Dani Mugula nanga yeye babeereeyo enateete mu kizungu nga baavaayo enateete mu kigagga kakati ne mugamba muzeeyi Dani Mugula ono n'omukyala tebalina yadde akamotoka kintu ekyo nga batambuza bigere bajje balinnya takisi walinga ku poliisi akati ekintu ekyo kyankwatako nnyo nga muzeeyi Dani Mugula wange nga yayimba bulungi omusajja ono nenga omusajja oli nti kati munfunireko essimu ng'ayitawo ng'omulabye wano nti buli lunaku bayitawo ogimpe kati omusajja nali ndi awo nga nenkubira muzeeyi Dani Mugula namusanga neri ku Nairo Theatre gye yali wansi ne mugamba njagala kutwalako ku kyamisana ne tuwambuka ku fangfanga gye namuliisa ku mmere kwolwo ne mugamba muzeeyi nina ekintu kyempulira obuze nnyo mu bantu ate ng'okyali mulamu kati batuuse n'okufiisa ng'oli mulamu ne baga oyo yafa yayimba dda taliiwo kati nakkiriza kye namugamba kwe kugenda mu studio yalina ennyimba empandiike ng'ayinamu abagagga be babintumye n'oluyimba olugamba ataakulaba anyooma n'ennyimba endala zaalinga 4 kakati ne mugamba tusooke tukole abagagga be babintumye ne nsasula studio ne musasulira ne vidiyo eyo nenjizannya namu nze gwe baakuba amazzi mu vidiyo y'abagagga be babintumye nga muzeeyi Bakidaawo ne mutwale wa mukwano gwaffe yaliko ebiseera ebyo ng'ayambaza abantu musajja yali mukwano gwange nnyo select garments n'amuwa amasuuti n'amuwa ki ne tukola vidiyo n'eba nnungi muzeeyi Dani n'akola ki n'adda engulu era ne mukolera ekivulu ku Bativalawo Obligato Little Flowers awo ne mukolera ekivulu ekyokumala emyaka 4 mu kuyimba mwaka kyogwo bannange ebirwa byerabirwa kati nakudda ate mu biwandiiko byange engeri omutwe gye gujjudde yali aweze emyaka 4 mu kuyimba ekitegeeza kati ayinza okuba akwata 5 myaka giyisewo nga 10 kubanga awo nali nakataamira we naleetera muzeeyi Dani Mugula namala muzeeyi Dani Mugula nendeeta Princess Amira mu kuyimba kati awo ndoze emyaka giyisewo nga 10-12 kakati muzeeyi Dani omwaka ogwo n'abuuminga n'oluyimba olwo nentandika n'omuleeta mu mikolo ng'ayimba abantu nga bamwagala kubanga omukolo gubamu classes ez'enjawulo mulimu abato mulimu abavubuka mulimu abakulu abamuwoomerwanga era mu mikolo nga bamugula miliyoni 7,000
kwataano ne mugamba jangu obojjerere bwotyo okusinga okugenda ku show nga tolina kyogenda kufunayo era obusente bwe najja omwo ne tupangapanga n'agulayo akamotoka awo kaalina nako mu kyalo eyo ne yeevuga kati gy'ayina emmotoka ye Najooki kubanga ne Najooki ssebo y'omu ku bagagga baayo yazimba ku lusozi waggulu ate kati yakubyewo ekizimbe ekipya ekirala era bwe mpulira oluusi ng'okujereegerera kuno kujja mu bantu nalabye anti walaba Kenzo ng'agamba bano bo tebalagawo kati Kenzo gwe ate kati siyinza kukunyumiza Kenzo kubanga kati gwe ate Kenzo mmanyi bulungi engwala n'etteke gye bifubutuka kati ate ebigambo bye binaagaana okufubutuka naye bulijjo bagamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo Kenzo ayinza okuba alaba ab'akadongo kamu nga abali awo bafala naye anoonye mu nnyimba ze zonna z'ayimbye muteekwa okuba mulimu ebidongo by'ab'akadongo kamu ate waliwo n'oluyimba lwe yaddamukko nga lwaki lwabasudde kitegeeza nti obwongo obwo bwasooka tetubunyooma tomala kulinnya madaala n'otuuka waggulu ate n'osamba eddaala eryakola ki Kenzo senga teyasangawo ate Kenzo era gwe wamuwa n'erinnya senga teyakuba kasuku mu bunene bwa kasuku era senga taliiwo njogedde kinene nnyo ate bonna mikwano yayina erinnya ly'essebo Kenzo yali akubye stamina yali akubye naye buli lunaku tubaako n'eddaala lye tweyongerako kati we yakubira stamina si waali ki kati kitegeeza nti eddaala lya stamina lirina we lyamukola ki we lyamuteeka ate Kenzo yantaasaako nange lumu nga ntegeka kamiliyoni Masaka eyo Kenzo namujja mu kisaawe nga kamiliyoni aganye okujja okunyimbira ne mugamba ssebo kuvira paaka nangamba bakiddawo ku lulwo tugende Masaka ne Walukagga ne Ronald Mayinja be bantaasa ne bafukamira ku stage ne bagamba ne kamiliyoni tazze okyamira oluka yanoddeyo munda kamiliyoni tazze mutukkiriza ffe tubayimbire kati bonna bantu bange ntya n'okwogera ku buli muntu naye kye tulina okukola mu nsi kuwaŋŋana bitiibwa kasuku senga saakuwa kitiibwa ku kiri kye wayogera kwamira nenzija nga sebo teweepanga si gw'osoose okuba MC nandibadde kati olwaleero siri wano osanga naye olw'okuba twewa ebitiibwa noga oyo nekyayogedde kati tukitwale ng'ensonga tunoonye ate ekitwongerako kino tukitwale ng'ensonga kati ate kasuku yayambye n'ab'akadongo kamu baleme kuddawo okunakuwala muzeyisegamwe manya Kenzo yayambyeko n'ab'akadongo kamu babadde beebase nalabye UCC egenda bakolera ekivvulu kati egenda bakolera ekivvulu ate nabo baazuukuse gwe muzeeyisegamwe nge wali omulabyeko nga akuba ennyimba nade simumanyi namumanya kati namulabye nze nga akuba muzeeyi namulanda wali omumanyi bonna baazuukuse kubanga Kenzo yafumiseeyo effumu mu njuki ne basaanuuka ne tuddamu ne tubajjukira kati ekyo nakyo mu nsi gyekiri nkoonaako entiisa tulabe ebiva mu ntiisa nibibaata oluusi obulamu ne butambula baba Budani Mugula olwo oluyimba lwe abagagga be baluntumye lwa myaka nga 10 emabega 12 nze nali manyi lwadda lwa myaka 10 kati n'olwo lwe bazuukusiza in fact ndi mu kuteekateeka vidiyo empya ey'olwo ataakulaba anyuma ataakulaba aseeka busesi ate lugwira ddala mu mbeera eno kubanga olinga teyakulaba kubanga yagenda n'agamba nti eyayina ebbeere lye baali batenda nga bwe liyimirira lisinga n'ettutu lisinga n'effumu kakati bwakutama likoona ku bigere abalina ensuku ezigudde akaleka kakati bikubo bya misu ensi ekola ki ekyuka n'abagibaamu etambula olwo naye Dani Mugula twetaagayo show ye nze ye muyimbi kati gwe njagala akolereyo concert ne bw'oŋŋamba enkya atukolereyo concert omanyi concert zino abantu batugamba kola concert n'otuuka okuyita abantu ne batalabika totukola nga muzeeyi Magala bantu bamugaa tujja tetwajja kakati ntya nnyo ebya tujja tujja mulaba ne bakunyumisa mpadde kati idea Magala lwenziramu mukyaza ngenda mubuuza kadongo kamu kadongo kamu ate mumanyi Magala amanyi bye bya Buganda simanyi wa kadongo kamu amutegeera
Embozi tugenda nnyumya y'akadongo kamu. Naye yali yaŋŋamba musajja w'abasudde. Yali ategera nnyo basudde ne kafeero. Njagala kumubuuza ku nsonga ezo. Nze kye njagala ku Muzeeyi Magala ajjukira. Omutwe gukola. Kati nze olaba nze nateeka Ddaani Mugula sheeyo naye si kyajjukira na mwaka. Anti Magala tanywa walagi. Kakati ate nze sikomberako ddala. Ye ayinza okuba tanywa. Kati waki obeera tojjukira? Omutwe gukola bingi, gulimu emikolo gy'abantu, gulimu ebya Roseform, gulimu eby'abazeeyi b'ebbama. Roseform oli ambassador. Ndi brand ambassador wa Roseform. Leero nno tuzze kwogera ku Roseform. N'ebigikwatako. Wamma kye kyakumpisiza sipeedi. Butereevu, comfortable sleep. Naawe badde osula bubi. Naye nze Roseform era ewaka emifaliso gye nnina gyonna gya Roseform. Wamma. Omugaga wa Roseform musajja wange naye munnaye kampuni be yakula. Ne bajjamu Simaya manager, Simaya marketing yani kati tetukyamutuukako direct. Naye omugaga Roseform kuva dda ndowooza Roseform ya sponsoringa Talk and Talk Show ngaweze emyaka 5. Twagenda ku beach yatusponsoringa yatuwa millions zaali oba 10. Biseera yali yakava South Africa eyo. Twagenda bugenza ala kati amasajja bange twa ne tugenda n'abala omusajja oyo bambi mwagala simuyinaako buzibu naye ate n'olusobero oyagala omunyiigira abantu bengate n'ojjukira kampuni buli gye yeeyongera ekula ate erina okufuna structures ezo nti katulinde banaalaba nga tulina kye tukoze naye tugaa nti mukola bulungi mujje ng'olunaku lwaleero tolaba bwekuze nange nendeeta nga ambasada naye Roseform siina mufaliso waka nga sigwa Roseform mukama mulungi gyonna gye neebakako ja Roseform. Mufaliso gwe nabagulako ogwo ogw'omugongo. Orthopedic. Very nice mattress. Kati bw'oba otwogerako orthopedic egyo gye gigwa mu mifaliso egya premium mattresses egiri ku class eya wagguluko. Kati orthopedic mattress alimu ebiti bimeka 2. Tulina orthopedic double layer. Ogwo gukola emirundi 2 nti bw'ogugula ng'oli olumizibwa mugongo ogwebakira eno ewali orthopedic yokka. Akati ate bw'omala okuwona omugongo tosigalayo eno gye wali eweeba kukuwonya ng'okyusa double layer eri endala double gye guli ate yo walinga high density smart. Yes. Olyoka weebaka. Kati ffe wamma bwe buzibu bwe twafuna twasigala ku side eno. Kali ne tutandika owulira ng'omufaliso guli uncomfortable. Aye ne tugenda ne tugula omulala. N'ogula omulala. Kati guno guba waliwo guno guli mu spring kati gwe nnina. Kati oyina weebaka booti n'owulira nga oyinza okuba oyina Bonex spring. Neina layers nga 2. Kati n'oyo Bonex alimu naye orthopedic. Kati oyo Bonex gye mifaliso egiri mu kika kya Bonero mattresses. Bonero mattresses kati oyo Bonex gw'oyina aliko akasusu akamasanda aka latex akalimu obutulituli akakuwa okussa obulungi bano mpoza ntuyanira mu buliri ebbugumu eriba lingi kati akalatex kakuyambako olutuyotuyo olwo lwonna okuzza mu mbeera enki ennungi kati gulabika ogwo gw'olina kati osula eno nagwo guliko double layer kati nagwo ogwo Bonex osobola okugukyusa n'oguteeka eno ewalala naye nga gwa pocket spring zibeera mu kasawo ne gukolebwa nga guli ku mutindo gwa nsi yonna. Mu Uganda Roseform mattresses Raykems Industry yekola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna era abantu babeereyo oli n'alaba omufaliso ebweru wawa totawaana kutikka eri bweru na kujja kudda mu misolo wano weegiri ekyo kyennyini kyolengera eri oluusi ffe tukikola n'okisussaawo. Okitegedde. Kakati waliwo Bonvisco mwegyo ekika kya Bonero egyo gye nkugambye kati Bonvisco guliko ka memory foam bwe weebaka bano abawoza sifuna bbugumu nga ne bwe neebikka ntya ne bwe nkola ntya kati Bonvisco oyo akuyamba nti akasusu kano aka memory foam kakamuko ne kakuwambatira n'obeera comfortable ne kakuwembejja oba olina hips oba oli munene oba weebakira ku lubuto oba weebakira ku mugongo onawe weebakira kwogwo omufaliso ogwa Bonvisco kakuyambira ddala
noba bulungi nnyo. Roseform ekintu ekiwanise eri ku international standard. Ebyo ebintu birungi kubanga kati mu kifo ky'okugenda ate ogula omufaliso e Bungereza ate ojje nagwo wano kugenda bugenzi wali ku Roseform n'ofuna omufaliso ate katubunye mu Uganda yonna tuyina naye buli wamu weemuli nalaba waliwo showroom yammwe gye nalaba nawe ne nagiira wano eri wali eri awo waliwo gye nalaba oba yeekajjansi waliwo gye mwakola nagiraba Mbarara mwine Mbarara wano ebihare awo ng'oyingira Mbarara booti awo kika kya mufaliso gwonna mu bitundu abali mu Western eyo oyina kujja Biharwe bwetugiva ne tuyongerayo eyo yonna naye bw'otuuka e Biharwe weeroboza n'omalayo buli ky'oyagala. Kati waliwo egyo egy'ekika kya Bonero gye mbadde nkugamba kati ate ne tuba n'ebika ebirala ebya spring pocket spring ogwo gwe gw'abatiini abaliko kwegamba bw'obuuka n'odda eno osobola n'okkuba samaayo nti omufaliso tetukyagula mufaliso kwebaka bwebasi kubanga ebituguza emifaliso kuba comfort mu buliri n'okuba kwegamba omuntu nga weebase abakugu batugamba nti olina okwebaka essaawa 7 ku mwenda kwe kwebaka okutuufu kati naye osobola okwebaka nga weebase omufaliso gwasima ekinnya naye nga buli kaseera oba okyuka bukyusi emifaliso gy'ebinnya kitegeeza togenda kuba comfort mu kyokola ki mu kyeweebaseeko wakyogamba comfort olina kuba comfortable kuba guli gukuba comfort okuba comfortable. Naye banaye mufaliso gwe abantu kati abavubuka kati balina kye batamanyi abamu basanze kati gino emifaliso gya Roseform gizze twasomera nga tukyatwala emifaliso kusomera mufaliso gagujjamu ekinnya ogwebaseeko nnyo ekinnya ekyo kyekiviirako n'okulwaza abantu emigongo kati waliwo omufaliso gwe tuyina ng'omuntu ne bw'aba aza okusa ekiro gwe ng'eyeebase eno tomuwulira towulira nti ono yeekyusa n'ono yeekyusa buli omu weekyusa munneekyusayo nti okwekyusa kw'ono tekukosa gwe ali mu tulooto okusobola okuwummula obulungi. Roseform naye basanyukirako kampuni ekuze enjiraba eyo yo be baba nga awo we batuuse fantastic. Amina. Kintu mwebale kikwasaganya kintu kitambula so emifaliso balina spring balina orthopedic tuyina orthopedic tuyina high density smart tuyina ne pocket hybrid extra firm ogwo gyegiri egigwa mu kika kya Bonero gyobadde otunyonnyola wali ogwo egyo gye mifaliso gw'osaana gwesemaka okusulako n'abagenyi abajja okukyalira n'obawa ku mifaliso emituufu oli n'ayawula bwe yazza okukyala naye bw'asula n'omwagazisa okuddayo okwebaka nayo obulungi n'olwekyo bwekityo Roseform ekikoze. Naye kati nate kyenyala okwebaza ennaku zino ndaba gino emikolo gy'okola ndaba abantu kati baleeta emifaliso andi kakati mu Buganda naddala mikolo gyaffe egy'ennono tetwakolanga emifaliso ebintu byonna ebikwatagana ku buliri tebigenda ku buko kuweebwa bazadde naye omikolo gino gye gyagenda gyeyongera okugaziwa tuyina abantu bangi abajja otubeererawo kakati mu kutubeererawo omwo mwe nazuulira nti bannange bwe nteekamu omufaliso ne bwe nguwa omukadde oli atudde wali naye avaawo ng'atenda ndi ku mukolo gwa Maria bampaako omufaliso kati ekyo nenkiyingiza mu ngeri ey'okulaga bannayuganda okugezaako okulaba nga buli munnayuganda akyusa ensula ye asule bulungi maaso awo tugenda kwogera ku benefits z'okusula obulungi ebintu ebirungi ebiri mu kusula obulungi naye kati tusooke twogere emikolo wano nga abantu beyongera okutegeera ensonga za Roseform mattresses. Emikolo gino gitandika mwaka ki? Emikolo natandika 2010.
2010 ng'ogirudde mu myaka nga emeka 25 natandi 15 2010 to 2020 ejo 10 kati nakati 16 kati awo abantu bwe batandika okumanyira kweje emyaka 16 bwe bumanyifu bwange naye nali nkikola emabega emyaka nga 3 wankati mazemu emyaka 19 nga okikola bya siriasi oba bine byakazanyirizi nakikola ekinfuula okujja ate okuyingira emikolo gino katonda yendoza aba yalaba dda kikyolibeera nze mukwano gwange omu yaŋŋamba nti njagala omwogezi w'oku mikolo nga nkola ku supa okwo ne mugamba nja kufunira FM okyaliyo navaayo mu biseera bya covid nga ntya okukwatibwa covid ku microphone nenegoba omanyi Super FM waliwo watuuka nga gwe n'omuntu omulala mwe muli ku morning show babiri mwekka era natuukako ne ŋŋamba Ruth Kalibala nti omusawo w'abakiddeawo akola bakiddeawo akyali ku Super si kwegamba mu mirimu gino bwe tuba tukola nze ndowooza kyensinga ku bannanga abasinga obungi na buli muntu ge magezi ge nandimuwadde bw'ojja okukola ewa kasuku tokolera kasuku weekolere gwe nga gwe kiwulire nti wano ndi wa kasuku naye nze nkola nze bwe nnyingira mu kintu nkiyingiriramu ddala sikibeeramu butundutundu nti eno nkasita nfunawo musaala nnyingira oba ssente weeziri oba teziriiwo nentoba nakyo nitulaba gye kiri ggwera bwe bumalirivu bwange bwe nnina mu nkola yange ey'emirimu akati nze bwe nali nkola ku Super nakolanga ebintu bingi obuterekaamu ntandika okuyiyanga ebya promotion tukoleyo kano ka Super boogezi kankoleyo kali kankoleyo kano nengatta ebintu biki kati mukama wange ne bakama bange abaali banvunanyizibwako balabanga nga obwongo bwange mbujjayo nnyo okulaba nga ntutumula ekyo ekyali kikola ki kikolebwa n'okwefuula mowa useful kwati oli atuuka nga ayagala okugoba alaba okola skiti oli kumpewo oli promotions kati awo olede balina ofuna abantu basatu n'agamba nedda bw'oliwo ki omu n'ogira ng'osigalawo naye abavubuka ennaku zino ebintu ebyo tebakyabiriko bawoza tufe twagala ssente ku mulimu okitegeera ekyo kifu oyina kusooka kukola ssente zo zijja kujja ssente zijja lwa bukozi tezijja lwa ssente era ekyo nkyebaliza nnyo mwami Sematimba yankugukule nakuguka mu bintu bingi wa mwami Sematimba ng'akuyita n'akuyita ng'omwana n'akubuulira kati bakiddeawo saagala mukaddiire wano nze nyinza okuba ssente zembawa tezijja kusobozesa kuzimba kutegula kola okoleko ky'okoze naawe nga bw'opulaninga ekirala wa ebbali nze yeyampa ennyo okupulaninga emikolo egyo kati ate nentuuka mu mikolo nemba nga mpromotingirayo ne radio nga bwe mba njogedde nga mbogereramu awo akebbama n'enseka buli muntu n'ajjukira radio Super kati ekyo kyokka kyali promotion nene nnyo gye yali bwe ntyo nenkola kati mukwano gwange oyo wali wetubadde wali yes mukwano gwange nemufunira omwogezi gwe sijja kwogera kuba mukama akyamukuumya akyaliwo mulamu ne bapatana emitwalo 50 ati 5 ago ne bamuwako emitwalo 4 ne bagaa katusigazeeyo 10 lye tuli muwaku olwo kati nange nali omu kubagenda okwerekera omukolo tutuuka essaawa ez'okusimbula omukolo ng'omwogezi waali nga taliiwo bamukubira essimu nga yali azikutte bakoze buli kimu nga yali akutte essimu kakati oli gwe nali ntwala naŋŋamba nze nno bakiddeawo lwakuba ggwe oli ku birala naye nze nayagala ggwe onkulembere mu mukolo ne mugamba nze atamanyi bya mikolo ngenda bitandikirawo naŋŋamba ojja kwogera ssebo kati oli abuze gwe wamutuwa kakati awo nenzira ebbali nenkuba amasimu aga mikwano gyange be nali mmanyi aboogezi nze mbasasule bo bajje boogere kakati buli gwe nakubiranga ngagamba bakiddeawo siriiwo bannange siriiwo kati nenkubira mwami Mukasa Kafeero yali mukwano gwange ebiseera ebyo musajja mwogezi mulungi nnyo nemugamba mwami Mukasa nina omukolo wano naye gunnemeredde gwe nawo omukolo guno tazze naŋŋamba bakiddeawo nkubuulire omukolo ogwo genda ogwogerere kikyotasobola gugenda kola neboti kuwuliriza gy'olaga kino na kino na kino ebisigadde nja kukubangula ng'ovuddeyo yampa obuvumu obuyingira mu mukolo kakati bwe nakubira omwogezi eyali ewaka
nangamba kati nga gwe bw'otali mwogezi mulungi jangu obeera awaka nze ndeeta abako. Omulenzi oyo sikyamujjukira nalinnya bambi omukolo oba twakoma okukola naye kugwo. Kakati bwe namaliriza ekyo ne tugenda ne nkola omukolo gwennyini gwe natandikirako nagufunirako emikolo emirala 3. Okokolo omuntu ow'omukisa aba wa mukisa. Bwe nafuna emikolo egyo 3 ne neeyongerayo ne nnoonya Mwami Mukasa Kafeero n'anfuula kino kyendi. Olunaku yakubangula yammangula nannyongeramu ne Mwami Eri Mutebi n'omwami Omulangira Suuna Kinejjulira yali akola kaboozi nga bamuyita Anko Kiine. Kinejjulira ye Kiine. Kakati abo be basajja abanfuula omwogezi ow'omulembe kyolikolero kyendikolero. Era bonna baŋŋambanga ekintu kimu nti kye tukuwa twagala naawe okiwe ku balala ate gwe otusukkeko naawe obeeko ky'oyongera ku kintu kino. Era nebaza Katonda nti olulimi lwe banteekako Mukama alunsobozesezza okubaako kyennyongerako. N'ebyo biseera bizinensi yali weeri ey'emikolo yali kwegamba nga bantu twogerera mpombo ne baagala tukuwaddeyo eza transport 2,000 tukuwadde weebale kujja. Kati demand bwe yagenda erinnya yetuleetera okutuninga ssente naye bali be twasangamu nga boogerera 5,000 4 nga ssente awo wezitambulira. Naye kakati demand bwe yalinnyanga ng'onaakwagala ku lunaku lwe lumu noga munampa 5 kati yakuwanga 5 lwagendanga naye anoomukolera. Kati bwekityo bwe kijjo era kati we twogerera okwogera ku mikolo mulimu ddala kuba tulimu abantu mu Uganda yonna aboogezi b'oku mikolo abasukka mu 100. Mulina ekibiina? Tulina ekibiina, tulina n'ebibiina ebirala. Buli omu mwe yeegattira naye waliwo n'ekitugatta ffenna. Ekyo ekintu kirungi nnyo. Ate buli Lwamukaaga lwa Sande era tuba tuli mu bantu. Kakati kyova olaba companies nga zino nga Roseform yo yamanya nti yeetaaga bantu nejje ndaba nenfunayo ne ba ambassadors bannanga abalala bwe tutambuza omulimu. Roseform yeekunoonya. Muno mu kuyiiya byenjiyizaamu ebyenjawulo nali ndi ku mukolo ogumu gwali eyo ng'oyise ekyotera ku luguudo oludda ne wava emirambo gyayitanga ku nnyanja Kasensero. Kasensero ndowooza lwero oluguudo. Kati ne Mwami Zikusooka baali bamuyise ku mukolo. Kati nze muno mwengiyizayiza ebintu ne ŋŋamba nannyini mukolo Mwami Ngobya ne mugamba Mwami Ngobya njagala onfunireyo omufaliso ŋŋenda gugabira omukadde onfunireyo n'akagaali ka Ssewajjuba kuba ssente yali aziina ng'ateekateeka Mwami Hilary Ngobya oyo omukolo ne mugamba onfunireyo n'akagaali nja kawowa olugambo ku kyalo ayongereyo olugambo lw'omukolo nga bwe gwabadde. Kati nendeeta ebintu ebyenjawulo. Kati bwe ngaba omufaliso Mwami Zikusooka naŋŋamba nga ngwadde omukadde bajja ne bavuganyako abakadde bameka 4. Kati brand gye nagaba yali yiye Roseform. Naŋŋamba oluvannyuma naŋŋamba okoze ekintu kino kirungi ate nkirabyemu ekirala ekisobola okukola ojja kuyitako ku ofiisi yange twogere era okwogera kati kyekino kino kye tuliko. Zikusooka ali flexible nnyo omusajja kintu bw'akiraba bw'ati akipiikingirawo n'agaa kati katusimbule. So that is how you begin the Roseform. Banga lino lyonna oli nabo. Ebbanga lyonna kati mpezeza emyaka girimu 4 kati. Andi nabo tutambula. Kati batuddayo wano ku mikolo. Bino ebintu abantu bye bajja bazinaazina. Tulabye abantu bagamba abantu bajja bazina batwakinga bakolakola ebintu awo ebitajjansa. Gwe obirowoozaako ki ebyo ebintu? Kakati Mwami Kasuku olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo. Mu nsi Uganda tulina ekizibu ky'emirimu. Abantu bangi mu kuyimba mwe mwava karaoke. Nti abayimbi gye bataasobola kutuuka obanga abayimbi basaba mutwalo aba karaoke baddanga mu nnyimba z'abayimbi abo ne bazigeegenya ne basaba 10 mmeka 4 era ebikaali ne bikola ki ne bijjula. Naye ekyasingangayo mu karaoke eyo mazina. Kati byatuukanga ekiseera ng'okuwemula mu karaoke kukoze eki kususse nga takyali kisanyusa abantu ne bagaana okudda karaoke kyova olaba zakka ne zigwira ddala. Kati abaana abaafubutuka mu karaoke be bajja eno mu mikolo egyaffe
abamu ne bakolera ddala ne groups zaabwe nga zo obwakatumwa okuba katumwa ekigambo katumwa twakijja mu kutuma nti bwe watuulanga eno kasuku nga gwe taata wa waka walemanga coordinating eddiiro n'eno gye muli nga bw'onooyita bannanga abajja okubuuza mujje nga tebamanyi ani ajja ani atajja kati kyekyatuleesaawo abo abaana noga jango nyambeko kati gogenda okufuuka katumwa na ntuma gwe genda olaba abeetegese baanireeta basenga leeta kino akati bwe baava mu bwakatumwa badda mu bwa dansa kakati luli twatumanga ng'omuntu azinamu akantu era ak'omukolo kuba omukolo ogw'essanyu gubaamu okukola ki okusanyuka n'atuuka n'ekiseera n'aviira baaleese nga yababuulidde dde ekyokukola ne bagenda wali ne bafukamira ne babuuza era ne bavaawo kati bwe twajja ne tufunamu abaava sayidi eya Kaliyoki ne bajja eno ne bakola ne groups zaabwe tebakyagambibwa nako tebakyawabulwa so ffe ate okuwabulwa mu mikolo kutuyambye nnyo okututuusa gye twalinga gye tuli eno nti wagiranga n'okolamu ensobi mu mwami Mukasa Kafeero n'akuyita naga awo wayogeddemu bubi bakidde awo Tereza dda ku layini n'oddayo ku layini era n'olaba ng'otambudde n'okolamu ensobi Anko Kiine nakkeera mwami bakidde awo wayogedde bulungi nnyo akagambo kano naye ndeeta gye wakaleeseemu ne we wakaleetedde si we wabadde watuufu wandikaleetedde wano bwe wati ne bwe wati n'oyongera okuba omulungi naye kati waliwo abaana abatakyagambwako nga bw'onoomuyita ajja gamba oyo atumanyiira atulemesa ye yatutandikira ekintu kino tugezezaako bambi okwogera nabo abamu bategedde nti omukolo guno si kumansa ntungo mu bantu n'odigira n'otuuka n'okkuba sama n'oyuza n'ekkanzu ne b'oleeta oluusi ng'amazina gwe g'ofubutula bo tebagaweza kubanga okudigida kuva ku ntunnunsi za mutima gwa muntu akati gwe bw'osukka ku ntunnunsi okola biki bikyamu tukyakirwanako naye nga bw'omanyi ekintu ky'abantu abangi nabyo abamu ate waliwo ababyagala ng'abagole tubasanze eyo ne bagamba nze bano be bampa vibe baagala vibe okiraba kati vibe nefuuka vibe ate abantu ne batamanya nti era osobola okukola vibe nga ya bigambo ne vibe nejja yokka mu bantu nze mikolo gyange sikakana bantu kubangalo njogera bwogezi bigambo byange ogenda okuliranga engalo zikola ki zivuga ne waliwo omwogezi akifuula oluyimba okuva lwatandika mutuwe engalo abatakubangalo gundi babeno abakola kakati ebintu talina bigambo byambaki mu bantu ekyo kyekitufuula ab'enjawulo kati ntegedde kati ekitegeeza obuzibu obusinga kati buviira ddala nakuba nannyini mikolo nannyini mukolo alaba oli eyazina wali naga njagala akantu ako njagala oyo adigide nga bwenkola ki nga bwendigida nga bwadigida kati waliwo olumu lwe nakulako nga oyogera ndabye n'abantu ab'enjawulo nga babinyumya simanya waliwo abeera tebaagaliza bagole juzi nalabye omukazi ng'anyumya bwenkuba yajja nebuutikira omukolo enkuba nebuutikira omukolo negamba omulala n'agamba simanyi nafuluma Gomesi nga bagisaze ebintu bino bibeerayo ebyaddala akati mu nsi kyotawakanira okiwakanira nga tonnakirabako n'ogamba ekyo gyekiri nga bw'okyebuuzizza kubanga kasuku toli mu mikolo naye ababaddeko mu mikolo n'abagitegese bakirabye era abantu tugezaako okubannyonnyola naddala abagole weekuume bwoti kweganze nzija mu mukolo nga ndi mulungamya nenkuluŋŋamya ggwe omugole mu kisenge gy'onoobeera obutalekale kubanga omuganda agamba nti si buli omuntu ayagaliza eya munno okuzaala enduusi ojja ku mukolo nga wabayise naye nga gwe wayise oluusi alina abawala ewuwe nga 8 batudde awo tebafumbirwanga gwe wakamaliriza okusoma ofunye omukisa gw'omusajja musajja azze kati ye ng'ayina yayinawo abawala be abeeraawo ng'akuba engalo tazikuba naye kakati muba mwakamaliriza ogwo ate era ne bamuyita ku gwa mugandawo ng'ewuwe tewali yali amuwadde essanyu abamu kibalumira omwo n'atakitwala nga ddogo n'ataloga nako abalala ate ne babikozesa mu nkola ey'enjawulo mu nsinze byesiwakana byesirabangako sibiwakana naye eddogo lyo gyeriri wali olirabyeko mu bantu eddogo gyeriri nze nabeerako taanimaani manye eddogo nalirabako eritali mu kunnyumiza nali taani boyi ku mmotoka ne tugenda okukima muwogo
muwogo wedda twamukimanga kawungezi nga tumuleetawo kawempe ku 5 kakati bwe twagenda okukima muwogo eyo eruweero ne tutuukayo abasimi batwalanga bayaaye abasuubulanga muwogo ng'oli ajja n'atwala abanasima muwogo ng'abajje Kampala kati bayinanga obuntu bwe bayitanga obufuluusi abo abagenza okusima nga nabo basima ne banyaga muwogo w'omuntu ne bamuteeka ku motoka ng'awera endebe nga 2 kati abasimi bwe baba bagenze nga 6 olwo bakubbye ensawo eziwera akati lumu ne tugenda ffe batukimanga kawungezi kubanga emmere bagigulanga ku makya ssaawa 10 nga tulina okugitikka okuva ssaawa 3 Kampala tuyingire ssaawa 10 mu katale akatuufu akati tutuuka eyo ne tupaakinga ng'omusana gwase tewali ne tutikka emmotoka nejjula emmotoka tumala ogitikka muwogo driver wange n'agiyingira n'agikuba ekisumuluzo bwe yagira bw'ati okusimbula emmotoka n'esima bw'eti kikikikiki nekka ku ttaka bwe yakka ne tukiyita kulima mmotoka abatani boyi bakimanyi ne ba driver ne tulima emmotoka ebitiyo bivuddeyo emmotoka esobola okuvaayo ne tusindika emmotoka n'egaana ne tutikkulako muwogo ne tumwambusa maaso era watereevu nga wano bw'olaba kasuku emmotoka ne tugiteekerawo n'amakooko ne tugamba osanga ettaka lyeriki amakooko gano kwenaatandikira ago ge basala ku mbaawo ne tumala ogitikka tuba tumaze okutikka tuzizaako byonna emmotoka olwava ku makooko bweti nekka ku ttaka neefukula ettaka bweti mu nfuufu n'etuula kati twagenda okulaba obudde butuyitako ne tutikkula muwogo era ne tweyongera maaso ne tugamba waneteekwa genda era emmotoka neekugula nga tumaze ogitikka okutuusa lwe nakwata driver wange ne mugamba guno mulimu ki ogwaleero lwaki tetuguvaako kakati naŋŋamba kakati obudde bugenda eno akatale tugenda okutuuka nga bukedde ng'akatale ka muwogo kaweddeko omutima kyeguva guŋŋamba nti waliwo ekitali kituufu ne ŋŋamba driver wange ne mugamba omanyi abantu bano emmere eno nsasule oba babbye enzibe kati kyenva ŋŋenda ku yatutwala ne mugamba waayi emmere eno eri biki naŋŋamba emmere twagiguze era omukyala yatuguziza emmere ali wali waggulu yeri ennyumba gye muyiseeko nga ntambula nze kennyini ssaawa 8 ogw'ekiro nga nyambuka nga nkonkona mukazi maama munange tubadde nsaba kubuuzaako ffe tuli ba mmotoka twazze wano nga batupangisizza kutwala muwogo nti kiki ate konze munange maama nze ebintu byensi bino mbitya tuyinza okuba muwogo gwe tutwala mubbe bakusasudde abantu bano ndi lwaki nti emmotoka ntitugitise emirundi 3 egaanidde mu kifo agamba oba baayisizaawo we nasimbye obuti asikuva ku bantu oba baayisizaawo we nasimbye obuti kale kansi gyendabe ne mulinda ku lubalaza n'akwata akatooki n'aleeta buttadooba n'akabiriiti buttadooba 4 buno obutaala bwaffe basangamu amafuta obw'entambi omunaku tadooba najja n'agamba abaasimye muwogo muliwa naye baana mmwe nabalabye nga mugenda kubba muwogo wange mwabadde mukimya ensawo 18 ze mwasasudde kakati bwe nasimbye obuti muwogo yabadde akoma kakati obuti buubuno ate mwakudde layini endala 2 muwogo aliwo oyo we mwamutadde ow'elayini 2 nga bali abayaaya abaatwalibwa okusima muwogo bakoze fuluusi oli gwe watugambye oli gwe nagambye naye baziteeka kuno okwono eyatusasudde okutwala ensawo ze 18 maama kye bava bamugamba wangi maama mwayisizaamu layini 2 nga nannyini muwogo takka mu nsawo okusasula muwogo w'abali gwe baabadde babbye nga batikka mmotoka aga mugitikke awo wennyini we yali ekugudde bweti ng'etumazeemu amaanyi agagitikkula bano bayongerako bwongezi fuluusi zaabwe nga baziteekako omukazi akoleeza akatadooba akasooka cwa ng'akateeka sayidi eri ewa driver ng'akolezaako okubiri cwa ng'akateeka sayidi ya passenger ng'akolezaako okubiri cwa ng'akateeka emabega w'emmotoka ku sayidi eri ng'akoleza akala cwa
nga akateeka eri emabega emotoka ebeera mu butado babumeka buna bwaka n'agamba agivuga agijjewo olwakuba ekisumuluzo ekyo eyali yasimye ettaka netandikirawo ne tutambula akati ebintu ebimu nga tonnabituukako tebibaayo naye bw'oba obituuseeko omanya era abayaaya abo tebaddamu kusima muwogo wa kubba byonna gye bagendanga bagula emisiri kwekyo ekyatukola ki ekyatutuukako kakati mu nsi ebyo byonna tubikola ki tubisangamu ng'otidde nnyo naawe genda osibule ku muwogo si kya muwogo ati kati ndi mukulowooza ezo stories enzize ndaba zempulira abantu boogera ab'eddogo omulala justing omutima mubi kuba kati mbeera ndowooza okwanjula abantu babeerawo bangi omuntu oyingira otya n'osala gomesi yoodi mu bantu abo oba totidde nti abantu bano singa bangwamu insuwalensi egamba bwe kitannatuukako teweeyibaala gwe kyali kituuseeko toggwa amaanyi si buli muntu yenna nti emikolo osobola okukola emikolo nga nze 10 naye n'okisanga mu mukolo gumu kitegeeza nti awo w'okoledde ebyo bye biba biriwo abantu bakola n'ebisingako awo abantu basuula n'abantu eddalu ku lunaku lw'omukolo abantu bamanyi n'okuteekamu omugole omusajja ekintu eky'obutagenda ku lunaku lwennyini banne weebali naye ng'awulira muli bana kati nze ngenda kukolayo ki naye nga buli kimu yakikoze ogwo omwoyo guba guzze nga eri muzze mutegeka yeesunga natuuka kati ogwo omwoyo nagwo muyina kulwana nagwo n'ogamba ono temumuwa na mmotoka kugikola ki kugivuga gundi yaba avuga ate yatuule mabega atuule ne besimaani we bagende nga banyumya nimutuuka era mukama n'abasaasira omukolo nemukola ki neguggwa abalala n'obulira ebintu bingi nnyo bibaamu naye ate tebibagaana kukola mikolo kubanga buli ekintu ekirimu abantu abangi n'abalala bakyeyunira abakyerimbikamu anyway nga tuwunzika tudde wali ku Roseform mattresses Afirika bannaffe tubaaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Gwanzu yatufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda emmere yaffe Nansi era tubaaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba eno y'emmere yaffe endiirwa tulinawo ettooke ebbobeze obulungi tulinawo akawunga tulinawo amakuroni tulinawo omuceere ogwa boiro omweru tubaawo ne piraawo ow'ennyama tulinawo akamunda akasiike tulinawo ku jjuuni erya bwayise tulinawo ku lumonde omuganda tubaawo ne ku nkoko ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo ennyama eyaffe entokose eya boiro n'ekyennyanja kyaffe ekya boiro era nga byonna si bisiike byonna bya boiro. So emboozi ebeera ekutta amakerenda bagamba egudde okugwa amakerenda eba enyumye bino ebintu byonna nali awo nga neebuuza naye wano Roseform nga tennajja bantu bali mu mbeera ki mu byensula mu byensula kasuku abantu ennaku zino ndaa Roseform ereeta omufaliso olwedde nga guli layered gulinga oguliko ekipiira kyako naye nga bw'ogulaba totolaba okitegeera nti waliwo emifaliso gye bafulumya nga ne bw'oguyiwako amazzi osiimuula busiimuuzo era kati nga abaloogi n'abalala abo nabo tusobola okukola omufaliso nga tugubambalizza emifaliso gyonna nga gyambadde tugibrandingako ne guest house yo ekyo Roseform ekikola kakati edda abantu babonaabona nnyo kasuku mu byensula bajjajjaffe abaasooka baasulanga mu mpuku nga tebannayiga kuzimba mayumba kati teebereza ekisula mu mpuku abakaamugi ennaku zino n'obukolwa kati kitegeeza nti baasulanga mu nsula nki mbi yakwewogoma bwewogomi ne baddamu ne basulako mu mpompogoma z'emiti emiti kati waliwo emiti nga egyabanga eminene ennyo ne gikola ebisenge kati ebisenge ebyo naddala emiziru emiti gye bayita emiziru gikikola nnyo
nti gyakolanga ebisengere gikola omulandira bweguti negikola n'omulala wano negikola n'omulala wali kakati awo eyo y'empompogoma eyabanga ey'omuti nga bwe weebaka wakati w'empompogoma eyo empewo eva eno tekkuba n'eva eno tekola ki tekkuba bwe twagenda tulinnya mu maaso awo nga n'okukomaga kuzze abantu batandika okusula ku mbugo naye ng'okusula ku mbugo nga togendera kusula ku lubugo direct ku kikunta ekyo ng'omuntu osobola okutetenkanya n'ogenda ku nsiko n'otemayo essubi lye bayita essenke n'olireeta n'olyanika obuwuka obugiddemu okuva ku nsiko ne buvaamu n'oteeka ku kitanda kyo olwo nga batandise okuzimba ebitanda ebyakkomerera n'oteeka ku kitanda kye ekyakkomerera ne weebaka n'oyobika ekikunta awo abantu bwe bagenda bava ku ssubi eryo eri okutema direct ne batandika okusaawa olumbugu ne balupakira mu bikutiya ne kikola omufaliso waalingawo emifaliso egy'obwanyo obwanyo obwo bwe baayokyanga oluyiira naddala ku lusenke olusenke nga lumulisa lukola obuntu obweru obwo bwalwaza nnyo abantu akafuba nga busobola okuyingira mawugwe n'oba nga okololakolola buli kaseera ntujja ku mulembe gwa Pamba omulembe gwa Pamba nagwo ne gubeerawo ne guvuga ng'okusula ku Pamba oteekwa kuba na wamuluka oba wasaza ddamba akati awo we tuvudde ne tujja ku mifaliso gino ejaffe gino gy'olaba ennaku zino gye bakola oli omuntu okwebaka afa bufi mufaliso kati nebase ku mufaliso ne bagamba nsula ku spongi yinki 6 kakati awo ensi ey'okuteebereza obuteebereza nti nsula ku spongi Roseform weyajjira nekwawulira nti tomala gagenda mu dduuka kugula mufaliso gula ng'ogula ekintu ekigenda okukola ki okuyamba mu byobulamu bwo osigale ng'oli mulamu ng'omuntu nti teweebaka te eno sima n'owulira sima eno weebakiddeyo ngeno wazimbye nti bwe webaka ku mufaliso ate oziyira bwe webaka ku mufaliso ate oyasimula olw'obuntu obufumuuka ku mufaliso obwo obeera awo n'osobola n'okulwala alaje olw'omufaliso ebyo Roseform yereese enjawulo okulaga abantu nti ogenda kusula bulungi okeere ng'omubiri gwo gwonna mutereevu nga mulungi osobola okukola emirimu gyo gikutambulire bulungi ate ebintu ebikolebwamu emifaliso bigendera ne ku bulamu bwaffe buno obwa bulijjo kati owulidde nga twogera ku giri Bonvisco gyani nti kuliko latex ago masanda gava miti naye akasanda ako kayina kye kakuyambako mu mbeera ye ey'obulamu n'obutonde ne tudda ku bulamu bw'abantu oli bw'aba alwadde omugongo kitegeeza nti ne bw'onoogenda mu ddwaliro era ne badokita bajja kulifaalinga wa Roseform nti weetaaga okuba ku mufaliso nga guli beekuti genda ogunoonye era ogenda kugusanga mu Roseform nalaba bakola ne special orders osobola okugendayo n'ogamba njagala omufaliso omusawo yampadde specifications bezi ne bagukukolera kasuku ne bw'obeera olina ekitanda kyo nga kya rawundi basobola okukola nga gwa rawundi tulinamu abantu n'ogamba nti ekitanda kyange nze njagala kusula mu mwetooloolo n'ogamba nze nja kusula ng'omufaliso ensingi ngitambula nga kalimi ka ssaawa weebaka weetooloola bw'ojja mu Roseform tukupimira omufaliso ogwo ne tugukolera okusinziira ku ekyo ky'oyagala waliwo abantu abawanvu nga gino emifaliso egyaffe egya bulijjo bagisukkako kakati oyo naye asobola okujja ntongeramu inches n'eno mu buwanvu ne tumukolera omufaliso nga guli special ng'agugyako kati yeyo enkola Roseform gyetuuseeko ne tulaba abaana b'amasomero nammwe abalina amasomero eyo ensi bw'eba ekula edda luli abaana basibanga obufaliso nebagenda nabo nosanga emmoroka nga ziwunyera n'obufaliso obwaguba n'obutaaguba kati Roseform yeekugamba nti gwe nannyini ssomero jangu ku Roseform company tuteese naawe tukuwe emifaliso egitagenda kulwaza baana bo ate tugiteekeremu ddala n'ekipiira tubrandingeko n'essomero lyo osobola okugenda nga abaana obatuma butumi bitaweebweru mbazadde baabwe naye ng'emifaliso amasomero kyegatandise oleeta buleesi bitabo biki ebisigadde obisangawo naawe ayagala okutandika bizinensi y'emifaliso
ng'oli eyo yagala business eno giyingire fa aba Roseform tukwaniriza okuviira ddala kakadde kamu koyina ojja ku Roseform ne tukubuulira nti omufaliso ogenda kutandika na gino okwata empola kubanga kamu gwe muganda. Tuteeseteese tuyina depots zaffe nnyingi, tuyina ne outlets nnyingi eziguddwawo okulaba nga twatuukako outlets zomu zigguddewo ndowooza ssaawa eno musinga n'ababbiya ne soda outlets abamu. Anti twagala buli munnayuganda kaweefube gwe tuliko asule bulungi okuva ku muto mpaka ku mukadde. Okay. Beyo bannaffe aba Roseform mattresses olunaku olwaleero tubadde twagala we want you to have beautiful sleep, comfortable sleep. Buli weebaka obulungi antu amu ebizibu bye muyina biviira ddala ku ngeri gye weebakamu. Exercise ozikoze olya bulungi naye obuliri omubiri guba gukuluma teweebaka bulungi. Balina ne pillows by the tuyina kakati mu bika bya pillows tuyina ordinary pillows ezo zesooka ku bbeeyi ya wansi ne tuddako fiber pillows ate era katwalese ne pregnancy pillows ez'ab'embuto nti omukyalo ow'olubuto ayinza okukaluubirirwa okwebaka nga yeevuuniseemu katono bw'ati naye kati bw'obeera olina pregnancy pillow erera olubuto luno naawe n'osobola okwebaka obulungi. Era ne bw'oba musajja ng'olina ku lubuto lwakuba kasuku ennaku zino wanswaza olubuto lwaffe waluggyako tokyamenya ali nsuubira nti obusuuka nnaaleeta era pregnancy pillow mbadde njikuleeta naye bwe bali kusala mubiri. Bakidaawo interview eno buli wobadde oyagala owetaba oti n'ompeteramu buli woyagala oweta eno n'ompeteramu. Omuyiga yenna mu mmotoka atomera ku bisenge kati nsonyiwa bwe mba ntomedde olukuubo tawagenda mu maaso tewali buzibu. naye weebale nnyo okuuma omutindo kasuku. Amiina. Nkwebaza nnyo buli lwendaba bannaffe betwatandika sigamba nti betwatandika nabo kuba nkusinga mu gye natandikira emyaka naye bwe ndaba omuntu ng'akuumye ekintu kye nze neebaza nnyo Katonda. Weebale kuuma kintu ate n'otasuula banno. Ate naffe abaali bewakyawa si nnyo naye nga watukyawamu n'otukomyawo kati nkulinze kuleeta kasuku ku interview gundi Kenzo ku interview eno ajjeko kasukula ajja kujja essaawa yonna naye nina babeera wakati ku olwo nga lwaki tekezangu okuvaayo oyinza okubuuza ekibuuzo ekinene Kenzo ne kacaayi tukanywa ffenna mukanywa mwenna ojjo ntwala embuuze ndi kumpi genda ku federation bampeeyo enkalu onoba oli awo kaga nti akasuku alina ssako ye twabaddeyo miliyoni 2 naye nange Kenzo nzija ngenda kuleetera ku Muzeyidani mugula munywemu kacaayi ebyabaddewo byonna omanyi osobola okwogera ekintu nga kyekituufu abalala ne batakirabamu butuufu bwakyo naye nze mwebaza olw'ekigambo ekyo yanzuukusiriza muzeeyi wange muzeeyi n'aŋŋamba tukoleyo vidiyo banneerabidde banfiisa dda ate kibayamba okudda naye twagalayo show ya Dani Mugulo njikuwadde gwe lw'oŋŋamba lwonna nga mukutuusaako no twagala show like concert twagala ne wano ku Kasuku live ajja kujja naye kakati lw'onoomuleeta okimugambanga nina show gye ndi mu kupulaninga ndowooza nga tumaze celebrating 15 years of talk and talk show mu June. Nina show gye ngenda oleeta mu June nga mekampo June ga 12 awo weewatyo June 12 tebo ya meka tugenda beera wano tugenda just beera wano tugenda kufunayo abagagga baffe tukolewo wano omucomo music ayimbe kati nze kyenja okuwa ku olwo nze nja okuba MC w'omukolo kanzireyo ntegeeze mwami zikusooka ajje tubeerewo atusponsoringeyo miliyoni nga 10 kyatuuse dda wabi si wabi celebration ya Ajambali kwati awo tuba tutuuse tuteeka frigo bandi wano ekubira abagenyi wabi si wabi tugenda kiteekateeka kanzeeyo amawulire ago nga bwe mumanyi ne ttiimu yonna eri mu Jordani ne mukulu Emmanuel Bazooba Jordani ali atya Jordani mulungi musajja wange oyo ne oli omukyala general manager yani erinnya lyepozi mukyala Ruth Namusi bebale kwata kintu kampuni egenda waggulu yeeyongera kwambuka ekyo kyo
Katutabe kirungi era njagala buli lw'onoobeera nga wano Kasuku Live era abantu obajjukizenga nti okusula obulungi kiri important nnyo. Rose Form ensi y'ebirooto ebirungi, a world of beautiful dreams. Okay, fantastic. Rose Form batuwa obulanga tujja tubawadde si wabi kasitola ba Jordan ne mwami Bazooba akijja kuggwa ebisigadde biba bijja ttamba. So but amidst all these conversations we have had, it is very important. Society yaffe tulina ebintu ebimu bye tubuusizza amaaso naye nga y'ensonga waaki tulina ebizibu. Omubiri buli we gubeera nga teguwummula bulungi, mu kuwummula tetugamba nti tuula butuuzi mu ntebe, olina okubeera nga woowummula wali comfortable, wasobozesa omubiri okuddamu okwezimba. Okitegeera because lwaki twebaka, bwe weebaka obulungi the body rebuilds, ekituufu cells ziddamu n'okula n'ebyo ebisigadde. Kati abantu abasinga obeera awo nga buli kimu okikola naye ng'okyawulira omubiri gukooye because maybe piro gye weebakako ekusumbuwa muno, tokka bulungi, abalala omufaliso gwe bakamugusirantinga oba okitegeera. So it is very important that you check how you sleep and where you sleep. So tugamba nti genda wefunira omufaliso gwa Rose Form, ebika bingi babikubuulidde wano. Osobola ogenda ku headquarters zaabwe wali e Namawojjolo n'obagamba nti kati mukyala eyalinga annyonnyola ebintu bya Rose Form ebyo, mukyala Magi. Yes. oyo ipoza akolera wa Gayaza. Bw'otuuka e Gayaza banange mwena abantu b'ebisukuma Gayaza, kati wane Gayaza mu tawuni ate era nawali ekyetume we wali showroom yaffe ekyetume nga wakayisa mu Gayaza ogenda e Manyangwa. Showroom eri awo nnene nnyo, osobola okujja ne weeroboza ate era omufaliso tugukutuusiza wonna w'ogwagala. By the way, tukola emirundi gye mbaguzeeko emifaliso bagireetera bwereere emigadde negituuka bwereere. Kale tunaddamu olulala. Amiina. Njagala tukomewo wano ate tubeekera emboozi endala gye tujumya. Ate ze emboozi tebankadde aginyumya yagikaddi. Fena kakansigadde mu mutwe kaliwa babba muwogo w'omukazi najaleka ttadooba ne wano ng'emmotoka eri wano n'abukuma n'abagamba musimbule mugenda nesimbula. Kyekiri sendi kye walina okukola ku nkoko zo. Enkoko bazikola yatugaa nti ab'enkoko be bajja abazigula akwata emu n'aginyiga mu ndala naga nti ey'emu ng'ayogera ey'emu eri mu biwawaatiro by'endala gwe wandikoze ekyo ogendera aka pickup tekagenda n'agamba enkoko ezo muddemu muzibale. Naye kati sendi musajja mu protestant nnyo yagamba eddogo teririiyo. Anooli yali mu katuliki nnyo mukyala nga ne sapula emulengejja. Mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitisita biblia mu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange